Ampuliriza nkulamusiza nnyo era nenkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno ey'okusatu ngwa ku kibambulira ey'ekitabo kyaffe Ndikumma okulya. Katono okukujjukizaako we twakomye oluwedde era twabadde mu ssuula eno yennyini we twalabidde ng'omunyumi atunyumiza ku mboozi ezimu jjajjaawe bw'omuze yamunyumiza. Omwali omulenzi eyasimattukiza abatono okuliibwa empisi kw'ossa n'endala. Mu kitundu ekyo kyennyini era omunyumi oyo mwe yatunyumiriza ng'olumu bwe yeepampalika okunywa emmindi naye ebyamutuukako nga bwe tujjukira byonna bisesa busesa. Ekitundu ekyo we twakifundikiridde nga tutegeezezza ng'okuva ku olwo bw'ataddamu wadde okwesembereza emmindi. Kati nkusaba onzikirize wano wennyini we mbanva nkwongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero nga tukyali mu ssuula eno ngwa ku kibambulira. Bwe naddamu akategeera oluvannyuma ne nnyinyonnyola jjajja byonna bye nakola ye n'ansekerera nnyo. Ffembi ne tusaakaanya ne biggweera awo. Naye okuva olwo n'okutuusa kati taaba simuddiranga. Waalingawo ebintu bingi jjajjange bye yakolanga ne nsanyuka era ne nseka nnyo. Bwe yabanga anywedde ku mwenge oluusi yasitukanga n'anyeenya ku magumba nga bw'ayimba n'okukuba eŋŋoma etaggiira mu nnyumba. Naye nno munnange bwe yawetanga omugongo n'awuuba emikono wamma ggwe ne bwe wabanga toyagala kuseka ng'olabira awo ng'osese. Oluyimba lwe yasinganga okwagala n'okuyimba nga lugenda bwe luti. Taata olwamuteeka mu ntaana ne bankazaako eryamulekwa bakazi kye babeeredde baatugiinyiza kitalo. Kitaka mwe tuziika bannaffe abakazi kwe bakeera okulima lumonde gwe twalima ewaffe enkwale kwe ziwagala obwambe. Essanja mwe tuziika bannaffe abayizire bababuze obusolo. Kitange eyabanga munnange kaakati bamulinnyira wansi. Omwoyo eyabanga ow'ettendo y'embuyaga etuyitako amangu. Munnange bwe twasekanga ggwe wandekera okukaaba n'okulira. Wadde oluyimba ddo ndwogedde naye tugendera awo. Ebigambo ebiri mu luyimba olwo bwe nabirowoozangako ennyo oluusi nakulukusanga n'amaziga nga nfumiitiriza nti luliba lumu nange ebintu ebyo ne bintuukako. Jjajja gye yakoma okugenda ng'akaddiwa gye yakoma n'okugenda ng'anafuwa. Ebiseera ebisinga namulabanga nga yeenyoola akyamizza n'omumwa ng'asituka. Omukazi eyakeeranga okugolokoka n'okwejagira emirimu ng'olwo atandise okwebaka olukukuzambugo. Nzijukira emirundi egimu lwe yambuuzanga obudde obanga bwakedde dda nti, "Mwana wattu, akasana kaasa enveeyo." Ebiseera ebimu bwe yatuulanga ebweru ku kaliba okwota omusana, munnange nno ng'eyatudde nga kakyali ka kisomerezi akavaamu kabaaluuse. Oluusi ng'agamba n'okugamba nti, "Nze bwe njota omusana sirina kabugumu ke mpulira." Awo nno abakulu we baategeerera nti jjajja yali asigadde ku kkuba za ku magi ng'ezipaapaala takyaziyinza era nga by'asiba bikutuka. Ebiseera ebimu ennaku yankwatanga nnyo bwe nalabanga jjajja nga akekejjana yeekubiira yeenyooleza awuluguma ng'asituka. Oluusi yayagalanga okusituka amangu naye n'alemwa anti ng'amagumba ayunga mayunge. Ebiseera ebyakomerayo mu bulamu bwe yeebakanga katono ddala. Ebbanga erisinga yatunulanga butunuzi n'okunywa taaba we. Olumu nasisimuka ekiro ne mmusanga ng'atunula. Kwe kumubuuza ekimulwisizaawo bw'atyo okwebaka. Ye kwe kunziramu nti, "Mwana wange ennaku, omutima gugenda ne gunsombera baganda bo b'otaalabako
ne bannange bwe zaatulaba nga sikyabalaba. Munnange nno otulo nga tubula. Kyokka lwe tuba tunzijidde ntwebaka. Newankubadde yajja yakaddiwa nnyo bw'atyo, teyayimbaala maaso, era singa yali akyasobola okweweta yandituusizza kufa ng'asobola okwetundula envunza. Ddala ddala jjajja yafa tawusse. Nayagala nnyo okutuula awo okutunuulira omutwe gwe, kubanga mu kiseera ekyo ng'enviiri ze zitukula ng'obuyira bw'ejjobyo. Ampuliriza, eyo yeebadde essula yaffe ey'okusatu ng'okukibambulira bw'ekyo weefaananye. Butereevu ate kankwongereyo n'essula yaffe endala ey'okuna. Kitange nkerettanyi. Abantu b'oku kyalo ky'ewaffe kitange baamunyeenyezanga mitwe nga bwe bagamba nti Nkerettanyi alina omukono ogugezza abakazi. Taata yalina abakazi 2 kyokka mmange nga ye mukazi omukulu mu nnyumba omwo. Bakadde bange abakazi abo bombiriri baali balungi era nga bakuulana mu langi. Wabula ye mmange ng'alina by'asinza munne ebyamufuula omulungi omukanga omwenge. Mmange ekyamulungi yanaggwa emirimu byali ebintu 3: akazigo akamwetondeka mu mannyo, ensingo eyatimbagana ebiseera, n'amaaso amanene ng'amata agaawulungutanga obuwulungusi mu kiwanga. Abantu abalala baalina ebirungi ebirala bye baalaba ku mmange, naye era bo be baasobola okubimanya bennyini. Kitange yafubanga nnyo obutalaga mu lwatu nti maama gwe yali asinga okwagala, naye musajja wattu yalemwa. Ebikolwa byokka byayerula bulungi endowooza ye ku bakazi be bombi. Muka kitange yali mulungi ng'avuganya n'abakazi abalungi ku kyalo, wabula ekyamujja ku lukalala lw'abalungi ennyo ye mmange kw'ataava kwe kukula obuwologoma. Anti yagejja nnyo ekitundu eky'ekifuba ng'ate eky'ekitundu ekya bwansi kitono, bw'atyo nno n'agulukira. Ensingo ye yali nnyimpi nnyo ng'omulabi bw'omuyita kabula butugiro oba tosobezza. Baabo ku kyalo baali bamuyita kaguggubiru, naye nga beegendereza nnyo obutamanyisa kitange erinnya eryo. Wadde bagamba nti abasajja busa bwa mbogo, naye n'abakazi abamu nabo myokoola. Bwe wajjanga ewaka waffe n'omalawo akabanga akatono, ng'oyinza okuvaawo ng'okakasizza kye ŋŋamba nti bammange baagalana era bakolaganira wamu. Naye ng'ekiri mu mitima gyabwe emmese ekyogera mu kaama nti kino so nga kibeere engeru. Okukiinagana n'okunenyaŋŋana okwabanga mu bakadde bange abo singa gwali mwenge nandigambye nti nga n'ow'emmindi asena. Nze okusooka nga sinnabamanyiira nnyo, bwe nalabanga omu oluusi talidde nga ndowooza nti mpozi yabanga mukosefu, kazi nedda. Waabangawo ensonga wakati waabwe ezaasuzanga olw'okusiibya omu nga talidde, anti nga bakazi bajja kabugo kakadde tekaggwaamu nsekere. Obusungu bw'abasajja bugumiikirizika kuba abasinga bwe basunguwala bayinza okubaako kye bakola ettumbiizi ne libaggwa, ebyo oluusi ne bikoma awo. Naye obusungu bw'omukazi nnyanga gwagitunulamu gw'okomya amaaso nga ye ekyagenda. Ennyombo n'obusambattuko bwe nalaba ewa kitange byanfumbulula nnyo omutima. Kyokka bye nalaba bakadde bange bakola byanjigiriza ebintu bingi ebinnyambye mu bukulu. Mmange yennyini ye yantegeeza nti kitange okuva mu buto nga bamuyita luyombya, naye oluvannyuma ng'amaze okuwasa banne be yabanga nabo baamutuuma Nkerettanyi. Erinnya eryo kitange lyamutuuka kubanga yali musajja mbagulanyi atanyigirwa mu ttooke. Okuwaaniriza omuntu kikafuuwe ku mukazi omukulu nga nze zansanze, naye kitange yali mulungi.
Kinzibuwalira okunnyonnyola obulungi bwa kitange mu biseera bwe yayombesezanga abakazi abamu ne beenuula n'ebikya kuba nali sinnawolowoozebwa kubaawo. Naye omuntu ow'olukoba olulungi nga bw'atafuma mangu okusinziira ku bye nnamulabako n'abantu abalala bye bannyumiza byammala okukakasa nti yali mulungi. Kitange yali musajja wa kinyumu nnyo era ng'asobola okwekwanya n'abantu aba buli mulembe okuviira ddala ku bato okutuuka ku bakulu n'abakadde. Abantu abamu baamwogerangako nga muzzaŋŋanda olw'okutaawululanga n'okugombololanga ennyombo ko n'okukkakkanyanga entooliito z'abo abaabanga basoowaganye abaamweyunanga okubayamba. Ampuliriza omulungi, kankusaba onzikirize ekitundu kyaffe eky'olwaleero wano wennyini we mba nkiggalirawo, ate omulundi omulala bwe tunaava tweyongereyo tulabe bino ludda wabbyo gye biggweera.